Abakwatwa na Alex Kwatampolo wabireho speaker wa Kasese Municipal Council Serevano Morondi or chairman wa NRM bwa Kasese Municipality Masereke Israeli kansala wa Kamayaba Ward na nabandi kandi abakwatwa timu ya State House Monitoring and Coordination Unit ahabwo kubagana sente z'emyoga kandi bakaremwa kuzishashura tubakutte kubanga babulankanya sente z'emyoga ne bazegabira ne bazitwala kati myaka esatu tebazikomyangawo ate babadde tebaagala kukola ki komyawo nga batiisatiisa abazibanja nga batiisatiisa treasurer kubanga abantu banene nnyo amutiisatiisa nti tebasobola kusasula ate tebasobola bakwatako bannatagambwako. Rita Namuwonge or National Coordinator w'emyoga nagira ngo abakwatwa aba nangwa batwire bahabisa abandi abatwire sente ngo batashashura bali bantu 10 bitakakwata nga be babulankanya oba be batwala esente z'emyoga nga abasinga batambula era nga bagamba ne bannamwe temuzikomyawo fola bafa abakulembeze tetuzikomezaawo kalinga kasiimo naye tubakutte bali munda. Bamwe mu Abeebembezi abaganiraho n'omushaaki witu w'amakuru nabagira ngo bakateganisibwa COVID-19. Given money during the COVID regime and they had issues, they had problems and they couldn't manage to pay the money. But I am happy that there is a positive response. They are now responded, they are paying. They should pay back the money they took because it had no interest almost. Stubbornly they refused to pay. So now the government is coming out with another hand of making them understanding and paying. Namuwenge nayongera ngo n'ekyo kushwaza no kushanga Abeebembezi abakubire baba ekyo kureberaho n'abakora ekintu nk'eki ekyannaku temyoga gino gy'abakulembeze ate nga abakulembeze balina kubeera balabirwako era nga wekiri naffe tugezezzaako kulaga nti abakulembeze be balina kulabirwako era tubakutte abakulembeze tukutte executive y'abakulembeze ab'omu Kasese mu mwoga gw'abakulembeze local elected leaders tubakutte executive yonna bafuna $1 million. Bwe bafuna $1 million bo bazigabananyi mu association zaabwe. Abo bwa hati bakumirwa polisi ya Kasese Central Police bakuraga Gashakwa Gilbert Muhanguzi.